Gwe omwami wange Shalom. Enjagala nwajiwulirako omwami tebamwera nyama mwebika. Kati nno nze mweyalira mwebika. Bawo mwera nyama mwebika. Kubanga nkimanyi tasobola kunnyendako. Kuba nkimanyi tasobola kunnumya. Bannanga agenda kuleeta abalongo mu maaso go nga ba myezi ebiri. Tasobola. Shalom oli omusajja ali honest. Nze ntuuka ne ndaba nga nze mulimu obumulumulu bwe nnina ne ngamba but this guy deserves better. Naye nga teri kyakkolera ali nange ye musajja wange. Nze nasaba Katonda mpa omusajja ngo. Tannamugwa kuba addayo ebweru. Yamumpa wange ne mwaze era tujabeera mu long distance. Mulinde. Kaliga kuwanga bonna ukasokiza bawe bwe talinayo muntu. Aba akwekuumidde. Kati kankubulire nze omusajja wange mmumanyi. Twogera ne bwabeera ebweru tubeera ku zi video call nadde ewaka n'akola buli kimu nga ndi ku simu. Musajja wange Shalom. Byonna bali byogera nti muyaye mufere buli omu ali kyogera. Naye omukazi alivaayo n'agamba nti bba wa Namukasa yamukwanye. Ndivaayo ne mpolereza omusajja n'okusijja bali mu nteekako kubanga tasobola. Nana Habu Mouthwash ly'eddagala ettuufu lye nnakakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinnyogo gagasanyalala bw'osenya ovaamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu. Senyesa Nana naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kkutiya musange mu famasi zonna. Nana yakakasibwa National Drug Authority. Abantu bangi bo balowooza mu ddagala lyaffe ery'obutonde okuva edda abantu bakozesanga nkola ya kizaala ggumba. Mu India omuti guno gukozesebwa nnyo nga enkola eya family planning. Ate era naffe ku Biva Organic bangi batera okutubuuza teminayo nakyo family planning. Ku Biva Organic tugukozesa omuntu tujja ne tumulagirira bulungi bw'asobola okugukozesa ate enkozesa yaagwo nnyangu oil ono ayamba nnyo okukola ng'enkola ey'ekizaala ggumba ate nga yeesigika omuntu etajja kuleeta side effect. Era gwe omukyala ayina mugamba nkozeseza enkola endala ate ne zintiisa ni mutyono mulungi nnyo okukola nga birth control method ate eri reliable kubanga properties ze tezina bwe za affectinga reproductive system ate mbofu n'ebizimba ate ozibikira enseke ate akuyamba n'okukelenzinga woyagala okuddiramu okuconcevinga tekikutwalya na budde kuba kikola boss ku basajja n'abakyala okusobola okukola nga spermicide. Kati gwe munaffe abadde teekateeka babadde ayagala okuba n'enkola yonna munakyo therapies osobola okukozesa ebintu Lubanjulira Katogo Collections abeegulidde erinnya mu kutikkula n'okutuusa engatte z'omulembe mu kibuga Kampala. Tusuubuza n'okutunda engatte za buli kika omuli eza gentle, sneakers eziri original ne open shoes ennungi ddala. Tusangibwa mu kibuga wakati ku Ham Shopping Ground ku Chains of Liberty ku dduuka namba CL37 ne 38. Ate mmwe ab'eggulu mwabalidde empanga tulina branch yaffe eya Katogo Collections ku street ya Jomo Kenyatta Road. Ate ng'eyo tulina kalonda yenna okuva ku ngoye ez'abaana, abakyala, abaami n'ebyomunju byonna. Tulina emifaliso, carpets, pillow, ziduve, blankets, amasuuka na buli kye weetaaga mu nju. Gwe ow'okumpi n'ewala nga weetaaza okugula ssekinnoomu oba omusuubuzi tosagaasagana tukubireko ku noti 77 noti 88 39 68 oba noti 753 noti 23 65. Darome Guluweng Obino Tracker. Kera mu kamera. Tobyo kera mu kamera tondekanira. Atanyuma yoga muswa. Ebizu byange mvako. Wama welcome to Shalom 256. It's happening with Tugamba. Yes. Kaswe Chigamba is happening when you're Shalom 256. Please those who have not subscribed, please you can do so. Ategwa subscribing. So notification bell akwagulu ngabuli upload ya feo na ojifuna bulamba. Omwanzize Shalom Hadad Kawesi jebi ali ku kamera amnyonya kumwa credit. Mama mukola bya TV. Ne wabana onyo omulimu walo bagamba nza dakola Shalom. Ngaba wobu. Soko kwatono babani oyo. Nza badakola Shalom. Awo. Ndino mpya in Rav. Yes. Namukasa. The beautiful Namukasa. Mshala gonto. Mchala. Omubwati. Mwogere. Chomubwati kireke. Omubwati. Ekyo nkiteekako Shalom kuba ndi omubwenti. Kati bidi. Namukasa ogenda kaba. Ate kiriko kaba Shalom. Namukasa agagende kugumya kugambe Jen I told you. I told you. Love is bad. Kati kankubulira ebigambo bino. Omwami wange tasobola kwenda wallahi billahi. Nsibirako ne motoka yange ne bagitwala.
Omwami osakwazi? Tasobola kwenda ntisibirako emmotoka yange ne bagitwala n'enzira ku booda. Tasobola kwenda. Tabisobola omwami wange. Nzasobola n'okukola obuyayi naye ye tasobola kukola obuyayi. Namukasa kati gwati break egenda kuluma nnyo. You're going to cry. Shalom kankubulira ebigambo bino era abawala abali eyo. Bw'oba oyagala omusajja omwesimbu, funa omusajja abasajja ababadde nnyo ebweru. Ngamba omukulu. Omukulu ati. Musajja nga mukulu. Nafunako omukadde w'Ebungereza nga yali muyayi. Wanyamutwala ettake. Gye wayitamu owiisa olunaku lumu naye buli kaseera. Omukadde yali muyayi. Omusajja omukadde. Nyabo. Tebeesigika abakadde. Yagala kirisi muvubuka munno mutobe. Naye nagwa ku mukadde w'Ebungereza. Naye akutwala ebweru. Nalyoka ntuuza mbanako mwekonome. Ye yakutwala naye kaseera oba omisinga winta y'ettake. Olunaku olu. Nedda. I miss Ankala. Namalayo wiki no namba. Namukasa wayita isi mu ttake. Namalayo wiki namba. Naye otambudde amawanga. Yes. Ofunye ebitundu by'ekyama. That's relationship ogifunamu ennyonyi. At least. Buli relationship bako kyogifunamu. Ogifunamu ennyonyi. Obala ntono yantwalako e Dubai nantwala eno at least otambuddeko. Bakutambuzaako e South. Weebale. Katonda akutwala wa? Akutwala mbuyeekera Thailand. Antwala Singapore ne Bungereza. Oyabeera ku TikTok okwo. Kati abagala ogenda ebweru bw'oba ng'otuse ku airport Entebbe tolya ekikomando twala ebintu ebingi. Oba muwaayiriza. Wamma kebera nze mufolowinga. Olaba omwami wange. Waba akyali wange. Okimanyi omwami wange tetumusaana mu Uganda tatusaana. Omusajja mugezi. Omusajja mugezi nze era naye okubeera nange mpulira nga Katonda yaddamu essaala zange. Oli omusajja mugezi nze sideeti nga nko omusajja mugezi ng'oli. Kati ebigambo ebyo oli bimenyawo. Sisobola bimenyawo mu kaseera kali. Ne bwe tuli batwawukanye tekiri mujjako nti musajja mugezi. Musajja ali olwokuba atwala abantu ebweru. Tatwala abantu bweru wabula awa advise abagenda ebweru tatwala abantu bweru. Tatwala. Batwala abantu bweru. Tatwala. Just engeri gyaludde ebweru aba advise nga kola kino ne kino ne kino ye. Naye tatwala abantu bweru. Taina gwajjako sente. Kyegambye n'owakana. Nze mulaba bw'oba ogenda kulinnya ennyonyi bambi tonywa nnyo amazzi nza tokagala ofuka ng'ate toyiza airport za beeyi muko. So bw'oba otuuse ku ttaka nga tugamba ovudde Uganda otuuse Thailand ogenda kukola buyeekera sooka balaga. Ayogera mpola namulabye ali mu miyembe ginaamukuba. Musajja wa Simbo. Naye Shalom nkubuulire lwakuba unfortunately temufunye budde bumutegeera kuba anaatera okugenda. Addayo. Naye bw'ataddayo wiiki eno tetugenda omukola. Addayokko. Addayo. Addayo bawaddayo gy'abadde. Tokyakola. Wakeera nga fumba amatooke tokyagafumba. Mbwe yawamirwanga akatoko k'ebinyeebwa naye kati akyakawomerwa. Namukasa sebo ng'agula n'omuzigo. Shalom. Ndagiri ali omuzigo omuganda. Omanyi yagala nnyo omuzigo. Omwami wange akannya akatogo. Olaba Shalom. Lwakuba mbo temutegedde musajja oyo igwe kasuku. Mulabidde mu bano bwe bagamba nti musajja mwavu musajja muyaye naye omusajja. Si mwavu. Our challenge is that omwami wo tikitoka. Si tikitoka. Kati ne Muhammad Nsereko tikitoka. Onalebo tikitoka. Bolawe bali akati. Kati noli Dr. tikitoka. Musawo bawo. Bange musawo. Hasogola ligula umanyira siye nanyini mboli yasamira muri. Ate nkulimbe. Nga musawo wachi. Bawange musawo. No nakazibe yali musawo. Bawange musawo. Ate babafera nyimwe abatawali mu spotlight mu abasajja bakadama. Bawa asula mu bed space. Labano naye Shalom singo manyo omusajja networthy. Asoka kuwe UA number plate empya. Agenda kumpa. Nyaliwa. Agenda. Nganye batu befaba agisonda. Awo yali tannajjanga nkyali ku. Lwaki yakuweereza? Lwaki yakuweereza? Nali kyali ku Bungereza. Kana muvaako. Ne muvaako. Kana omusajja. To deleting enamba y'Obungereza. Omusajja yalina ebisiraani oyo. Wa Bungereza? Wa Bungereza. Boyogera naye nga batulefa. Boyogera naye nnyini ng'ekyamuka. Oli omusajja yalina ebisiraani. N'okuva lwafuna lubega. Naye okuva we nafuna omwami omupya. Naye nga ogera lweyipi ebigambo. Nga wavuma lweyipi nga nze Miss Bint omubwati. Yali nsobi kuba nali saagaddwa bulungi. Naye kati essaawa eno sinks. Era lweyipi nsobola omugamba sorry. Love, olaba ffe abantu bataba mu love kuba by that time nali siri mu love. Wali na muto. Oba haira. Wali butamanya. Yes. Naye kati wootuuka n'oyingira love. Olaba nti
kyali aliko kyali kituufu owolereza bbaawe nze navayo nga mama wange yandeetera boto eriko obumasamasa ne boogera ebigambo yampa boto eriko obumasamasa ate tebufeedinga katala boto obumasamasa kyamaanyi kunze kati agenda kumpaki emmotoka njirina sente zange nzirina bwe mba njagala sente wamma gwe tomenya genda onoonye omulimu oba oyagala sente gwe relationship yo si ya sente nze njagala mukwano njagala njagala kufiringa protected njagala kunsupport does it protect you ngaba ku TikTok Sam kago ogweshiro I'm protecting gotomanyi banange intunda bwafu buliki akayinde gotomanyi lwako bwe mwagala mukuba naye gotomanyi musajja olaba ne bwaba n'abantu bagamba ne banjogerako ekibyagamba please toyogera ku anyo yako akuli obubi mama waliwo gwe nasuubiza ebiri yani ba TikTok nga bavu ndako TikTok nga bavu namusuubiza emitwalo ebiri naye ankubira okufaako obufu ye lwatu bamusuubiza bwe nkusuubiza si bbanja no. Bible yagamba gisiri mu Proverbs 5 fulfill your promises. Don't make a promise. Njamu webiri. Naye ebiri tejinteka kubunke kegenda ko yatero. Ngekunyiriza ngo otukula. Mwana gwengeze no gejja. Lwalavu. Omwana oyo. Gwe omwami wange sha. Enjagala nyo ajiulirako. Omwami tebamwera nyama mwebika. Kati nonze mweyalira mwebika. Bawo mwera nyama mwebika. Kubanga nkimanyi tasobola kunnyendako. Kuba kimanyi tasobola kunnumya. Bannanga agenda kuleeta abalongo mu maaso go nga ba myezi ebiri. Tasobola. Shalom oli omusajja ali honest. Nze ntuuka nendaba nga nze mulimu obumulumulu bwe nnina ne ŋŋamba but this guy deserves better. Naye nga teri kyakkolera ali nange ye musajja wange. Nze nasaba Katonda mpa omusajja ngo. Tannamugwa kuba addayo ebweru. Yamumpa wange ne mwagazeera tujabeera mu long distance. Mulinde. Kaliga kuwanga bonna ukasokkiza bbawe bwe talinayo muntu. Aba akwekuumidde. Kati kankubulire nze omusajja wange mmumanyi. Twogera ne bwabeera ebweru tubeera ku zi video call nadde ewaka n'akola buli kimu nga ndi ku simu. Musajja wange Shalom. Byonna bali byogera nti muyaaye mufere buli omu ali kyogera. Naye omukazi alivaayo n'agamba nti bba wa Namukasa yamukwanye. Ndivaayo ne mpolereza omusajja n'okusijja ne bali mu nteekako kubanga tasobola. Ate nga omwana alina obujulizi nga omusajja tebiriyo tebuli yabuleete yenna abulina omusajja owange nze mwesiga tasobola kwenda tasobola nakwana mukazi ojjukiro kyakaseera kewali muno oyo muno Shalom omusajja owange tasobola kwana nze mumanyi tasobola kisajja abantu bagenda gana Mukasa ayogeza buto nedda oli omusajja ali so principled oli omusajja kati gwe okukwana ali mu relationship yali kyoga yali simu ya musangira nze namale ebbanga naye twali tugenda mwaka mulama nga tuli ba mikwano nga tangamba nga kigambo wadde ayimisi kozi yota kumisinga wadde kagamba akasita z'amatu aba amwekwanira nedda Namukasa yekwanira omusajja nze nkubuulira ebigambo bino oyo omusajja sibe bana basajja abakyamukira abakazi era kyovula bwe nawulira mbusimanya ayagala femu namanya era namanya nti bigambo by'abantu lwaki oyo omusajja namala naye ebbanga nga tuli ba mikwano nga talina kagambo ke yali aŋŋambyeko konna nga twetegeera bwetegeezi we yatuukira okuŋŋamba nti anfiiringa nange ne mugamba mufiiringa mukwano kyatwala time kyova laba nsobola okusitandinga ku bigere byange ne ŋŋamba omusajja owange tasobola kwenda we wabaayo omukazi alina message muwa n'emmotoka yange n'agituuka ng'omusajja wange amugamba I miss you wallahi billahi laddu 10 okunzitira wano nfa leero ekiro ng'omukazi aleese message ng'agamba omusajja wange amuweereza ka message I miss you oba give me your number Namukasa onkwasa ennaku njagala nakkaaba Shalom abasajja otumanyi Namukasa Shalom nzoli omusajja mumanyi oba omusajja yakuloga teyandoga nzoli omusajja mumanyi ovanga ku musajja nga sano kuwa essimu ye nagamba ntambudde bwe nti wano we mbadde kino kibadde bwe kiti ono nankubira ngenda wano eno bambi yo mwami ono mwami Lubega bambi akwanya essimu empya kirabye ampa bambi ye bali kwagala ampa omwami wange TikTok awe biringa akuli bubi mamba ate sigenda mukwata n'ebiri nnoniza n'obutagimuwa ne musanga ku poliisi ng'oli ali ku poliisi omusibi waffe updating status sawa omusibi waffe ono omusibe mufere omusibi waffe bamuwadde essimu mukomera updating status akuba n'amasimu tulina mukwogera ku WhatsApp no kankulage ono omusibe mufere omusibe ali waye
Si yoyo. Kulowoozaako ye namba katussa ssente. Oyo si oyo musibe waffe. Tatuwa namba ya CID. Kankola gestasi. Kyokka ali mu nkomi. Alanga motoka. Mama afande yamuga misoko tegeyo ku motoka olyokodde kukola. Omusibe walakizale. Walakizale omusibe. Okufa obufi. Okufa obufi. Okirabye? Omusibe muyaya alinga basajja ba Dubai. Takwangala be Dubai. Abafera sister waffe mu Dr. Fadi. Yonna. Obwo Fadi bwakomawo. Yali akoze busipule obwe Zanzibar. Mwaba twali bato. Naffe twali bato. Mbo yagwa ku mukatari. Omukatari nalimba mami Fadi. Ati Fadi ayogera kimu omusajja tibamuyalya ne bamwebikka. Negwe kupulira abasajja bagezi. Ochinya asobola olimba omuntu ngolaba mugezi n'olabira ddala. Bali kuchondaawo. Bali kuchondaawo abasajja. Olimba. Bali kuchondaawo. Baba Fadi. Bawo ali mu nsi ki? Bawange. Ali mu nsi za bweru si wadungu. Oh, ali mu Europe. Yeah. That's beautiful. Yes, si wa Dubai. Si wadungu. Ati nalina n'akatabo akeewetu. Hey. Ana passport yeri? Yeri. Mutuuze. Mutuuze amaze ebbanga ddene. Gwe muyita omwavu. Amaze ebbanga. Yagenda batadde bali yagenda mwana muto. Tiyagenda nga mwana yagenda muvubuka nnyo. Mwaka ki wagende? Mama lwaki oyagala okumanya gye nvuddewo? Kati yakututeko bazadde be n'obalaba. Mulekwa nganza. Ago toli mulekwa. Teze mama wange yafa. Ate taata. Nino. Taata gyali. Nino anti oba mulekwa. Enfunzi ye talina mama ni taata. Kaya yakututeko bazadde. Family ye nangi manyi. Ka family bakusiimye. Nga lwaki tebasiima Seremu. Oleza Seremu mu kika. Era baka nyweza omwana Jenny. Nyweza Namukasa tetumuvaako naye akendeze ku bigambo. Era kati twageva ku YouTube. Bangambye nkendezemu ku bigambo byokka. Kuba mwami wange ngamba Namukasa n'ebigambo muli mutine mugamba banaye nakendezeza ebigambo genda okusanga mu sito wange ndi bigambo Namukasa wano Fred nange ekibiina kya Nuupu. Nga tukyakwogerako the Fred nanga wa Nuupu. Nakendezeza ku bigambo omukulu bw'anaddayo nja kudda. Omukulu. Yangambye nkendeza ku bigambo. Kati mwamaze okugula ennyumba mu Uganda. Buli ki omwami oyo mugagga nno. Lwaki adde asulamu A&B? Ani agambye nti asula mu A&B? Ani yabagambye? Omwami wange mugagga Sharon. Omwami oyo alina ssente lwakuba si be bano abasajja yono omuntu ayagala obeera ng'abantu ba wansi. Naye oyo omusajja asobola n'okugula emweru ng'agyagadde leero. He has money. Just ayagala beera nga muntu wa bulijjo. Pixel 7 Pro. Yammeka esinga iPhone 16. Twala iPhone 16 Pro Max. Musajja wange alina ssente lwakuba si be bano abantu bano abasajja abayiwa ssente abakola biki. Naye gwe azikuyiwemu. Azinjiwa si ye yankanisiza emmotoka. Takanika agikugyeko emmotoka ajja kugenzijamu within time tugumiikirize. Omwana yakatandika mwana muto ate oyagala agenda ku ssomero. Atukimenyewo ekyo eky'obuto. Oba gye kyojja byajja kasalamu. Nedda omwana bw'aba muto relationship yaffe si nkulu nnyo nti ya myaka 8. Relationship yaffe ekyali nto. Buli kimu kijja step by step. Tozambolisa gikiiki. Kati kankubuulire. Ebbanga nze sibeeranga nkugambye nze nalabako omusajja we UK yanfera. Nono omusajja mbadde naye okuva bwe yakomawo mpaka bwagenda. Wamwerezanga bunoodles owa UK omukadde oyo. Omukadde. Naye baba bwagala. Naawungiro. Nze ndabira ku bimmami byange mpeerezaayo. Mpeerezaayo. Ana ishalo bwe ndi kunyumiza emboozi y'ekikadde ekyo kikadde bannaye kyanfera. Bannange oli omukadde yali alimba. Olaba nti bagamba abakadde tebalimba naye nze nafunako omukadde alimba. Toli mujira. Wandaloza ofunye muntu mukulu akusinga emyaka ategeera kumbe. Naye nga muyaye. Mufere. Oli omusajja yanfera. Nakomawo ne mu Uganda nga simanyi. Kati nkunyumiza omufere we UK. Tutandise. Tutandika okudeetinga.
love ebaawo tutambula twasooka ne tweraba e Dubai ne kiggwa nga lyoke ng'olabira ddala ne ngamba wadde nagudde ku taata wange it's okay tujja kwetetenkanya mpola enkulu tenywa Yamwetika. nga ngomba katuwonna kakasa nti abasajja mu nsi mulimu abasajja abayaaye kyovula bwembeera noono omwami mundi anazizaako ennaku nga tuplaninga trip y'ettake birthday yange tuyingirire eyo ne New Year so ne missinga flight bwe nagimissinga nangamba ojja kujja after so New Year's Eve. Yeah, nangamba birthday kati girire e Kampala already bwa missinze flight kuba plan yali yakulira eri birthday nga njirire eno birthday bwe yaggoba nagenda nga 22 nga nnumba ettake twabeera n'omusajja nga mproposingira Ettake n'ebifaananyi omusajja nga mproposingira How was the feeling? Nakaaba abazungu bake bansirise nenyambala bannange gwe nayagala ekkadde bannange nga nsanyusa kumba omukadde alina omukazi omulala alina mukadde munne nno Nana Habo Mouthwash abaluku amannyo bw'osenye basa ebinyoga amannyo gasanyaala oba osenye ovaamu olusaayisayi oba owunya akamwa oba oli aludda lumu sensa Nana Habo Mouthwash agenda kuyamba ku ndwadde z'amannyo amasomero makubiriza osuubula sigbe muteeke mu Nana Mouthwash Habo Mouthwash mumuteeke mu siikibbe abaana asome bulungi abaana omuzadde nga kola shopping imana kudda ku ssomero abaana baddayo teeka mu Nana Habo Mouthwash Nana gwali ebolo so musanga ekyo Uganda ebituukira bage mu mpe Nana alina enjola makkati ekigambo kya Nana enjola mweziri musange musamba kigwali mu Uganda ne dwaga shop zonna eziri mu Uganda Nana ayamba kumannyo abakalumamu nganze naawe Nana atukuza amannyo kubanga amannyo gaguba oli muyimbi onakadina date so kayo kanana morning glory jibuza face surango okweteza Nana yes omutajjere ko mubbo obumwa morning glory tewera likira ati akama kagenda bakawunya bu Nana Habo Mouthwash back proposingidde proposingira nkaba bannange nasanyu kanja kulagako video munaye nga tuli mukwano gw'ekimemete ateze bunjagala ddala sibaako bino tokwata video nga twekata video tukola biki ekadde linkwata video nga ndiziniramu ng'oli buswa muri mu hotel mukwano oli nekadde so litake Istanbul ekadde lyandagalavu nga tweyagala kumbe ekadde mukadde munne wali oba pressure yali emukubye Kampala mujjawo toseka mujja wange nti bali bakadde babiri nga pressure yange emukuba ayika balina waawo communication gyesaamanya omukadde yandeka ettake mu hotel era ebyo kyovola abaana bagamba simanye proud side chick batunula nembaga abaana mmwe musabe Katonda abawa abasajja yes omusajja yaŋŋamba ddayo Bungereza omusajja nandeka ettake nabeera ennaku 2 jjukira tiketi yange yali ebulako ennaku 2 naŋŋamba kanzireyo ku mirimu simanya biki banneetaaga ku ofiisi yandeka ettake ennaku eza omusajja najja e Kampala omusajja akuleka mu hotel ettake yandeka ettake mu hotel najja naye yasasula buli kimu saagala muwaayiriza ne sente yali andabirira yandekera sente ezimala nga nkubira n'okunkubira leka agenda nga mutooyi oli otya baby I love you I miss you ndi mukola ennaku zange 2 nga ziggwayo kwatwa ino malayo weeks 2 yete yazimalaako ayika mbomukadde alayika pressure ali emukube mujjawo wange ati naye yali kikazi kikuliridde bino ebisika chips z'okukkuba nga kikuya toba nakyo eba ne tomato budomola ne buteeka mbuve munaaye ng'ennaku zange ziggwayo nga nninnya nkomawo bwe nakomawo era yampereza n'omuvubuka eyampiikinga gwe abasajja baba n'emikwano gyabwe ndugu brocode halo ng'era afuna space kati nzire wako olunaku olwo nebaka enkeera mukubira bwafula bize adamu oyera nkubira nga mpulira ambiyansi ya Kampala bodo zuja ebungereza boda zaze nangamba simana nagenze ku auction smart wali network abiki ambuza natyamu katini nembivamu nali nesiga omusajja mba ndi awo zaali ssaawa 2 ez'ekiro ng'essimu enkubira
nali ndatekako hani nga nkwata wanji baby na malaya gwe saka okaddemu esimu ng'avuga evuga wanji hani bino byenjogera mpola otulobosi wanji hani malaya gwe nasereka olaba nti nina ebigambo nangamba malaya gwe sina kyesikumanyiiko naye omusajja waali Kampala omutima gwamenyeka buli kitundu ekyandi ku mubiri Shalom kyanuma omutima gwannuma ebiyengeyenge byajja mu maaso emikono nga sirina wala muganda wange nangamba wabona toli ku set muganda wange wali okomaawo muganda wange nangamba ki ne mugamba omusajja yandese ettaka ali Kampala ffenna tuli Uganda nanga ugambye eki nga baddamu bankubira ku video call ng'okwata muganda wange nga ngamba kwata tulabe nga bali mu mmotoka omusajja yali avuga yogera ne malaya yo yogera ne omusajja stop jako mwana wabani omusajja n'asiba mu bwati nga byonna obiraba byonna nga mbiraba omusajja n'amusikako essimu ne beesindikaawo ne basigagagana nangamba hani ngenda kukubira nanzijako naye gwe nali tokyana ayino mentale nayisibwa bubi omutima gwannuma nakaba nali n'emikwano gye ngimanyi egy'Ebungereza nambi gino mikwano gye gyali gimpita kakyala kafa akato lwaki tebangamba nti waliyo omukukyalawo alina pressure Kampala bwe tutya abasajja mingamba lwaki tebangamba nti waliyo bannange namenyeka omutima Shalom namenyeka omutima nenzijako empeta neŋŋamba laavu kangiveeko n'ogyesonyiwa neesonyiwa laavu kyova laba we mukuba omwami wange ennumizibwa kubanga ye yakuŋŋaanya obwo obutundu bwe bamenyaamenya nankomyawo nange ndabe banyatera okukubira essimu endala gwe malaaya gwe bawaali kiboga naye gwe nayisibwa bubi omukazi yantokyali ng'omukazi nga nvuma kyokka nali nange simanyi kyennagwamu omukazi nga nvuma neŋŋamba laba ekikazi ekitaasoma kirina nno n'amalibu kitunda namwenge yatabanye bbaawe bw'akwereza obuyimba naye nayisibwa bubi okukiyalinga omusajja n'omukazi atalina manyi mukamwa nayisibwa bubi nawulira nasesema bwe nalaba omukazi ebyenda kate bive mu lubuto kolerayiko mujjawo nga temusaanidde kwebaka temusaanidde kusheyalinga musajja omukazi alina amalibu omukazi munene alinga mbizzi omukazi atunda mwenge Shalom nali so disappointed nganye ekirabo ky'omwenge nawulira nga ninga bannange buli wenkinyumyako kiri ekikazi wese siwala nayisibwa bwe namulaba nazza buli kimu neŋŋamba yono gwe mbadde tugabana naye omusajja bannange abatuzzaako mutusaasire wali omuntu abatasaanidde bidu omukazi balina bibidu ng'alinga layini ya layika kyova olaba Shalom bwe mundaba nga nazzeewo omutima gwakyeretse ne bantiisatiisa otanuzi zange omusajja ono nambeerawo nangamba Jenny guma bibaawo biki mujjawo yala akutanyugizo yes yasanga mu ssimu omusajja yakwata essimu beegatoba n'omusajja n'omusajja yakwata vidiyo ye n'agiwa babbuloga ne baziteeka ku intaneti vidiyo yo eyali bba Namukasa nga twekiisinga omusajja yakikola bw'amukyawa yes bwe namukyawa n'agamba nja kuvaayo ate kyangamba ng'ekisaaga ndakweraga ensi mukuula nnyo akajja bakulu yagamba bwondekawo ngenda vaayo kulwanire era ne bwe yavaayo saanyega oba olyawo nga jjajjaawo laava azze mu kamera ne babijjayo n'atazi vidiyo but I kept quiet era nayina omusajja oyo omusajja oyo yanyambye mu buli kimu Lubega nagamba guma nangamba guma kati era ne Lubega okyerikodinga naye tewali kitaggwa ntoyiga mukwano tewali kitaggwa era omusajja oyo ye yanyambako okukomyawo omutima gwange nze nali simanyi nti sobola kuddamu okwagala omuntu nali simanyi nti sobola n'okuddamu okwesiga omuntu n'omusajja ono byandaze nange nze nsiima busiimi mukama amumpere kyasinga okwagala mama shatwaze kuwana mwami wagundi wa Namukasa gwe Shalom ebyo byonna bye nayitamu omusajja n'akuleke ku mawanga n'akomawo e Kampala mu bwenzi si bwenzi yakulekera ssente wali side chick anti kyovula nkugamba abawala bwagamba nti simanyi alyoke nobbera mukazi ebbali alimba yefera alimba nze bandeka nga simanyi nakumanya omusajja nandekayo nakuleka wannaamu waabwe nandekayo najja e Kampala
Era nze okuddamu recovery ng'omwami oyo yannyambye nnyo. Nangamba bireko jafuna you deserve better jafuna omuntu omulala. Bw'ati bw'ayogera. Bw'atyo ne bwe twatandika okweraba. Bw'atyo nanyamba. Ne mugamba ku bya nudes zaali zigenda fuluma nangamba itsoke teri kitaggwa. Ebya desire tebyabifulumya tebyaggwa. Ojja kubeera onze wendi nangumya. Kati nze mulina. Mbajjukisa Bivoga Natural Health Products esangibwawo Mengo opposite Masengere awangala CBS awo lwako office za Pewosa awo. Dr. Dad Senjo yajjanjabisa butonde ajjanjabisa mmere butwa emmere eddagala abalumizi w'omugongo sinuses amagumba atwala mama twala yo jjajja nga tana kulongoosa ataja ali mu 40+ emyaka ejo anedagala prostate eri kuyamba tafuna cancer ate mwe abakyagala ensonga ng'okoyo okugeya omusajja atwangala mu kisaawe ka wake up call kamwe genda kwa ku 0752 60 24 27 nini ensonga ate enamba eyo ndi mu mutwe njagala gwe omusajja ali eyo enamba eyo ogikwate 0752 60 24 27 ate bagawe n'omugamba nvudde ku Shalom discount ekutte gwe mugende nvudde ku Shalom 256 bakujjanja bafune ka wake up call oterere tuli mu lugendo lwa Namukasa olwa love n'ebonyonyo byayiseemu otuuka waali kati emikolo gyaddi kati addayo emikolo gigenda kujja inshallah era nga gijjo emikolo emirala gijja kujja naye nga byeko abantu abawaana abasajja nga ggwe they end up disappointed for example Chosen Becky yandiira obusente nabumalawo rape yamuwaananga Mrs. Cote rape omubwati ne bakyali babi kumenya kasanyi kusaasa naali omusajja ala akajja bajoga akusaba kusaasira ngamba akoze kyaki what is he doing naye nze Shalom kyo kyensobola osibako ssente n'emmotoka yange ne bagitwala omwami wange tasobola kwenda tokisiba wala emmotoka watekamu ka injiriya wagisaako seat covers empya Katonda wange mpulire saala yange omwami wange ye wansubiza ennamba yo gaya akola biseet cover sooka ogimpi omwami wange oyo bw'atuuka ng'afunibwa okukema kw'obwenzi onzijangawo ne siswala Namukasa agenda okufa nga muto anzijangawo ne siswala Namukasa bw'atamalaako mwaka muwanya ensonga emusse tasobola Shalom nze omusajja mumanyi mbeera naye va ku bino ebigambo bya internet nti kino so omusajja mumanyi in and out tasobola kwenda yakumanyi in and out amanyi era bwe yagenda okunjagalira nga mmanyi ndi wa bigambo Namukasa ayogera kino ne kiri kati family yo eyiyo eri happy n'omusajja bamwagala nnyo olwokuba alina obutuuze bwebweru nedda si kya butuuze bamwagala because muntu mulungi negwe oli omusajja singa omumanyi nze buli lukya neeyongera kwagala musajja every day I fall in love with him wankola ky'okubeera baby buli lunaku kubanga ndaba bintu bipya akalimba okamanyi nze nali kekavaako enyama ejja Namiiro baali bankozesa mu relationship ze nalimu discovering new restaurants naye ono omusajja alina ebintu byandaga neŋŋamba bannange nabyo gyebiri ono omwana ogendewa omusajja nagamba genda n'ebintu byo nenze ebintu byange waka gyebiri osanga yayozezza bawayoza anjolezaako abange abaffe bawakuwoleza engoye anjolezaako naziteeka mu mashini nazijjamu nangololera nako omwami wange abange nze buli lukya ndaba ebintu ebipya buli kanaku oyongera mwagala buli sawa ayoke oli bulungi oyagala kulya tokola booti oba lwakuba mukulu kati akumodinganga mwana mukwano nze nalina omusajja w'emyaka 7 nalina ekkadde ly'Ebungereza ng'asala nakawala atanga omukuba n'engolo n'ekaaba nga tayibirira Mukasa nakaba kagira bwe kati ate ng'asobola yalina n'ebyuma mu mutwe bamulongoosa yagwa ku accident nga yalina ebyuma mu mutwe ng'era bw'omukono namubooti obiwulira nga birekaana kubanga kwagasa okwenda lwagamba nti bebalirira oli mulwadde olina ebyuma mu mutwe ate oyendeguza ali ku baana abato nga yalina n'ebyuma mu mutwe ate yali alimu akazoole ng'alinga bajja abeerawo ku mpeke bajja omulalu sagamba nti bajja omulalu bajja omulalu
Bajjo mulalu. Ebyadda bajjo. Bajjo manyi mulamu. Nyabo. Yampa shwa nga yatukola show nga ya luzungu. Tumesa business lo. Oli yali tamize ddagala. Wayina soka muga basoko omire mukulu. Nze bajjo mulalu. Nze bajjo mumanyi muntu wange nnyo. Bajjo mulalu. Ali mwaka zole byadda. Mulalu nze Raini yangamba ya mutwala fune eddagala. Wenyonya jjo kwesimba ebala south. Naiba naye nkoze olutalo olunene. Wabyoge. Naye nga nze sirimba. Bajjo mulalu. Amazima ga Katonda mu ggulu Raini yangamba agende ebitabikana gya eddagala. Bajjo. Eba muwerekerako. Bajjo mulalu wadi banyinimba. Wallahi bilo kuva mbulokole. Bajjo mulalu. Mulalu. Tulako mu motoka ye. Sabo botula mu motoka kizo kugamba. Okimanyi sobola okwewa efe natufe. Wanyi. Kanjivuge nga nyimiridde. Nga nzibiriza. Sienda tunula. Abe yabingamba. Kwekona ya gwensasula. Bajjo. Yanga manzo gamba. Kati mbatomezemu. Nde style njimulabe. Najita nakola ati emikono nolekana. Na kati kanjivugise mbwenti. Kanjiwamba atire bwati. Lwata mpambya nafuna obujjanja bibajjo. Amira eddagala. Bajja amira eddagala li. Amira eddagala li lwakuba olumu alyerabira. Era bw'omulaba nga nze kati namumanya bw'ayogera nnyo mugamba bajjo. Ekisomesa. N'ogera mu motoka. N'ojja eddagala. Nemugambira eddagala. Mulalu. Professor Bajjo. Ali bakabaka zoole kalinnye. Kajja akamanyo mutabukira. Nalowooza professor. Mulalu. Kajja akola ku Jeremanda show. Mulalu badiringa na mulalu. So if you're dealing with Bajjo, deal with him or manye. Kati oyaba oyo Bajjo. Newa mutwala mu kooti akusinga omusango. Bagamba mulalu. Bagamba yagwako eddala mulalu ali ku ddagala ly'ebutabika. Otuwadde kapyako mbadde sikamanyi mbu Bajjo mulalu. Buuza Raini yamuwerekera nga agenda okujayo eddagala. Mulalu awedde emirimu golooza lwaki nze bwanvuma simuddamu. Manya kazolite. Bajjo alimu akazoli. Kati we yageze kuwasho ya muluzu. Yangambye njagala asomese eggwanga lino. Business law. Nga we yamusomesa. Bajjo mulalu naawe. Yeah, but he's a student. Akwasima leadership and events planning. Olo daluli eri mutawaanya. Bwatelera nga tabyagala. Nzera ne unyala batwala ebintu bebera serious. Oli mulalu wange. Omuntu ali boss wo. Yatwala ku baba. Abanga ko boss wange. Satwala ku baba TV. Nurudini yeyampa omulimu ku baba. Nurudini agamba ki? Yali twayawukana. Lwaki? Anti yali avuma omwami wange. Nga yegatta ne badde kinajja ku live n'atyobola omwami wange. Ate nagamba buli anaatyobola omwami wange ngenda mukyawo. Era nze n'ennamba ya Nurudini nagijjamu. Nurudini ntegano waffe. Mpozi nga yeetondedde omwami wange naye bw'ati batamwetondedde siridda mukwogera naye. Tulabudde muntu anyaye ku seeti. Sisobola kutuula na muntu nga disrespectinze bba wange ekiyitiridde. Mulimu bineeno n'oyogera naye n'omugamba yayisibwa binagamba ali willing okwogera naye amwetondere. That is okay. Nga Shalom wakola. Aha. Nawe wamusanga n'omunyega. Naye Nurudini yakiyitirizanga amuvuma amutyoboola. Nze saabeera na muntu atyoboola mwami wange. Otwadde ka sound. Sisobola. So akola ki? Sisobola na muntu ng'atyobola omwami wange. Wamutyoboledde ate olonze. Bw'anaava kuyajja kudda ku nze. Tobeeranga na mukwano ng'atyobola bbaawo. Oba ng'atyobola omuntu gw'oyagala. Yes. Omuntu yenna bw'aba ng'oli mukwano gwange olina respecting ekintu kye njagala. Naye Nurudini yagenda nga ku buli live atyobola bba wange ng'amuvuma ng'amutyobola mu bantu. N'omukyawa. Namukyawa. Wenkyogera nako mpulira n'amaziga gagala. Ayagala kaaba. Sikulimba yatyobola nnyo omwami wange. Naye Katonda akola gyeri bannaye. Wallahi omwami wange yanyiiga. Yanyiiga mu bonna abaali bamutyobodde n'anyiiga because bantu bangi bazi bamudisrespectinga, sima bamuvuma tima TikToka, simanya mwavu. Tebimulumye nnyo naye ebyamusinga omuluma Nurudini. Yakamba Nurudini omusiraamu nange. Eba omusiraamu? Mange musiraamu. Ate nga gw'oli mulokole? Nno si gwakuwangaala. Alright. Tekijja soboka. Alina okukyusa. Ajja kukyusa. Ata olulinga olukiiko lw'omusajja? Simanyi naye simanyi. Naye kyemanyi ku mwami wange kyovula nkugamba nafuna omusajja full package. Yangamba siri kukakava mbulokole. Beerayo bw'olituuka n'owulira nga eddiini lyendimu ly'oyagala.
oli chuka naka chanzo obutakuwowa nga lwaki tampowa jikira kuwowa nnyo siramuka tutume jawuhala Namukasa jawuhala ati osobola osiramuka wano bino biba byalaali kasita wakusira Namukasa kasita otola shahada oba musiraamu omwami wange yangamba bwe ndiwulira nga nkiwuliramu emirembe ndikyuka naye bwe mba siwuliramu mirembe si eddayasi mwami wange musiraamu dayasi ly'abasiraamu mwami wange gwe nina musiraamu gwe mmanyi lyanye erinnya lye lubega ki lubega dayasi mwami wange kyenkugambye musiraamu era kyamuluma nnyo ng'alaba Nuruddin ali musilimu yes ali mu muti obwo era Nuruddin siri musonyiwa unless nga yeetondedde omwami wange n'aŋŋamba hani musonyiye awo wendiddamu okwogera ne Nuruddin naye bw'atali mwetondera twayawula kati mumaze bwali bwagala ku state mwenna sirisobola kutula na Nuruddin ku tebo yemu mpaka nga maze kwetondera bba wange Nuruddin yabiwulidde sisobola kutula nze Namukasa ntule naye tunyumye eki tunyumye eki nga badde atyobola omwami wange omwami agenda kuddayo ate Nuruddin waali ne bwaba waali nze buli kisaana atyobola bba wange n'aŋŋamba nti kino kintu kyannumye oyo omuntu siriddamu kwogera naye siriddamu kunyumya naye mpaka nga amwetondedde oli n'aŋŋamba nti yanneetondedde mpulira omutima gwange musanyufu awo ndiddamu okwogera naye era bw'oba oyagala omulabe munze vuma bba wange akukoowe toliddamu kumpuliza mwami wange lwaki oba omuvuma oli omwami atasobola nakuvuma muntu byayogera mpola yonna ayogeza bukakamu tasaana ku disrespectinga muntu oyo mwami wange tasaana kulumya nsiri yasamira muli tasobola stop it alina ekisa kingi tasobola omwami wange nze oli omusajja kyemwewunyako tasobola kumakinga muntu feelinga nti walayisi wa wansi nti ayinako obuzibu buli omu amuyisa bulungi he puts himself in other people's shoes alina sente naye tanyooma bantu oli omwami Shalom nze nafuna omusajja alina sente naye tanyooma bantu nze nafuna omusajja mukama ezo tujamala ziraba nze nkubuulira togenda ziraba kuba si mu mansi wa sente amansi ku nsente tabikole apangisa baje tulumbe Nuruddin wano tumutabukire tumuseeka akazito kati ebyo nno mugambe Nuruddin wetondera omwami waffe oli omusajja omulago obukyayi akulaga mukwano omusajja kyetumugwana namugwana Kampala kuno ozagamba yasoose obba mulaavu mukama yampa omusajja bannaaye sikyatoma alafe katonda ne bwalituuka ssaawa ero n'aŋŋamba Namukasa nkwetaaga mu ggulu ndigenda omutima gwange musanyufu omusajja akwagadde kubanga banjagala bannange tokaaba naamu dadi suulira bulungi bannange Namukasa yasamira muli njabbi kujjukiza wamma mbajjukiza abakatogo collections abasuubuza n'okutunza kino mbalina engoye ez'akabi nzaze nyambadde agakyalo mu ngoye ambalungi ennaku zino abasuubuza engatto ez'omulembe emisipi engoye ez'abaami kw'ossa n'engoye eza buli kimu kyonna kyoyagala ebyomungi babirina okuli carpets mifaliso bed cover n'ebirala byonna basangibwa ku Ham oba ku Chain of Liberty Tower mu kibuga nga kwamu ku shop number C37 stock 38 abeggulu mbasanga okujja mu Kenyatta Road awo mbasanga abeggulu bw'oli muyimbi oli content creator ga shooting video kuba ku 070883968 njiddamu 0700770883968 mwagala kushootinga content yamalayo olabike bulungi oli presenter genda Katogo Collections bakwambaze oyambalire ddala basangibwa kwamu awo oba ku Chain of Liberty shop number 37 stock 38 bakomaze ngoyo nozizaayo wangu oli muyimbi nga shootinga video nange tugenda mu shoot no mama wange bajja bambaza abakatogo collections njagala kuzipose mugamba mutya mu studio njagala mbereko wano bwente maaso ambere mabega wati ngole bwente kama mwina katala mekapo ya mmwe mwina banga basumba babarokole kola chuka boti tuli mu lugenda mu mami dadi nabera ano bwati waliwo neno pose tukakola zipose salawo kati mjuga kati mukuze omwami akuzeemu mwinakola yo mwitotya omwami wange olumu mwita hani olumu mwita bebe olumu mwita omwami wange omwami wange olumu mwita owekitiibwa
muntu wange Sabasajja. Tojajanya bikiba byaffe tojajanya. Omusajja. Nga Sabasajja. Mama. Lukoma nanta wetwa. Somusa ne mugamba beno nalya ku mmere. Namukasa no interview ngenda bikujiza tujja gichereka. Gweze muyita amanya. Nomugamba Bemba Musota. Ne mugamba beno nalya ku mmere. Owekitiibwa nalyako. Onalya kakiye. Ne musanga ne mugamba owaye. Owo mukwano nalya kamere. Lero oyagala kulyaki. Tulye kaki. Tulye kabuga. Olumu ne muyita Daddy. Ne mugamba Daddy ndi mu traffic. Otuuse waka. Ogenda kunsooka nti traffic yankutte. Nangamba it's okay mami. Mubeera mwena. Katwavaayo waka ewamwe Kawempe. Nze sibeerangako Kawempe nali mbeera Ntebe. Wavaayo. Mbeera na mwami wange. Kati temunafunamu ko challenges n'ebbanga limaze nga ali mu ggwanga. Challenge zetufuna za mukwano tweyagala nnyo. Mufuna ki? Challenge zetulina zeezo. Za mukwano. Okwawukana kutuwa obuzibu ng'agenze nange ne ŋŋenda. Awo ka bye ogenda togenda bw'ogenda bw'oteekamu ekisumuluzo n'odda emabega hani ŋŋenze. Genda! Mba ngenda nanga sooka olide sooka ojje wano. Nabwa kakiisi. Gwe kano jangu. Ate kinsanyusa nga mpise gwe kano jangu. Olubwati wampita gwe kano jangu. Nakuwa kakiisi. Gwe mwana gwe. Nze ndi mu birooto byange. Ogamuwayo abalongo. Kati nga lwaki simuzaalira? Nkyamuzaalira abalongo. Ogenda bba single mother ku myaka 23. Nga lwaki mbeera single mother. Wakati addayo bweru agenda afuna omulala. Mukwano abasajja bonna si bwe batwe bali si buli musajja nti muyaaye. Si buli musajja mufera abayaaye gye bali n'atali muyaaye. Era bw'oba oyagala ofuna example gamba njagala mukama mpa omusajja atali muyaaye ng'owa Namukasa. Olaba Charles yayendanga ku Asia. Oli yali mulalu nga bajja. Yali amwerabira Charles no wa Charles bwe. Yayendanga ku Asia. Yali amwerabira nti amulina. Yali amwerabira naye nze Shalom omusajja wange tasobola kwenda kyensobola okubola. Ekyo kyogera nnyo nakijja kunuma Namukasa. Ng'omwana aleese bwino wano. Kati nze nkubuulira nsibawo emmotoka yange bagitwale. Wabeewo omuntu aleeta message nga za bba wange ng'amugamba I love you. Emmotoka yange bagitwala. Nenzira ku boda. Yenesiga mu musajja. Ebigambo bimbula wanna Mukasa ate banne bwayagala afuuka zolo lave kuunza. Nze dansa nkubulira mazima. Bino beboogera musimanya biki ebyo bya internet biveeko. Ezembozi za internet. Naye nze omuntu gwe mmanyi gwe mbeera naye. Tasobola. You're sure you can't? Tasobola kuba omusajja wange anjagala. Tasobola kwenda. Tasakola kintu kisobola kwonoona relationship yange. Kuba nze nakimugambirawo nga tutandise obeera ababi. Nga tutandise dating nga ne mugamba the moment you cheat I go nangamba nze sisobola. Nze alinga nze mbeera ku muntu omu at that time. Senga akola amanyanga. Bwati ne kigaana. Ne wamu akadde ne nyingira endala relationship. Naye sisobola bintu by'abasajja babiri naye tabikola ebyo. That's beautiful, bamenya abasajja ababiri n'omenyeka onyokola ki okukuta essimu ekiro nso omusajja wange takukuta n'abantu bayagala mulawudi kugambye embaawo olumu nampaako n'akantu kako matu nange nempuliriza nga nyuma bw'aba ina gwanyumya naye ng'emboozi eruddewo nnyo ahandi nanteekamu akantu matu nempuliriza emboozi nga bwanyumya kati nesaawa eno osobola okugamba nti ali wano. Kati aliwa? Ayina gye yagenze balina ebintu bye bagenze okugula. Buno butafaali bwasuubula? Tasobolangako matafaali. Waali mmanyiiwo. Bwatunda ku TikTok? Buli waabeera ne bwe ngamba nti njagala musanga ne bwe mba simukubidde simu kuba mmanyi obudde bwagenda ovaawo. Awo olimba. Nze nkubuulira era ne bw'aba akomyewo andaga mugamba lero ng'oludde nanga akankulage jamu abadde mungi nandaga olugendo lwe lubadde nenyumirako wano wendidde emmere wano wenkoze bwenti wano nenkolawo bwenti wano nenkolawo bwenti. Shalom omusajja wange mu basajja b'e Kampala ne mu basajja b'e Uganda awadi njimuwa. N'agitwala nga teri amubyeko kalulu. Omulenzi wange
Negwe mpulira mukwano. Newemba newasola omunnyimuka ne ngamba bannaye Mukama ndi mbirooto n'engendo z'okuka nga waddala waali. Gwe kano sembera eri. Gwe kano jangu wano. Kati munaaba mwenna. Kati ebyagala manya byali. Nedda. Omuntu omuyonyola ky'oyita mu ky'olya. Kati munaaba mwenna n'omukuutamu n'omuggyako ekyovu mu matu. Ezo emboozi zaffe babi. Nedda. Mukwano wafuuka public figure. Maama public figure. Era kati n'omwami wo public figure. Ayino nnyumya n'ebyo mbuliri nti yakoze bw'ati. Kati amanyi omukuutako mugongo. Byonna mba mbikola. Ndi mukyalawo. Naye nga ky'oba olina omumanya tuli bulungi. Musajja anjagala. Nze ne bwe mba nebasenza okka ne ngamba nange omwana ono n'ekitunulako nga kiri awo naye awakisajja. Muli kumakya nsaba Katonda tuleme kwawukana ne mwebaza. Naye gwe okimanyi ne twawukana niiza okugenda mu depression. Kwetta. Kuba Namukasa oyagadde nnyo. Naye ng'asobola tolina kwagala nnyo mu bulamu. Asobola okukukyawa. Things can happen. Maama asobola okukyanga tafunye mukazi mulala. Anabankoza atya nze mulekwa. Alajja funa bamulekwa gye kanyo gwenda mulekwa aliyo enfuuzi. Waliyo omwala atamanyi taata we na maama we nga bamukyaye. Tamanyi bazadde be. Ate nga bamukyaye. Mama ali bankoza atya nze. Abantu gye bali. Oli nga bamukyaye oba oli wano ka message. We can't do this anymore. Oba akavaawo bakyayira bannabo message. Lwaki tonkyawango ndabako. Nga ne HR akuyise. So kojje mu office. As you can see the camera is not doing well. About break a video. We shall get back to you. Ate kasaba kugamba akumanye bakugobye. Oba oli awo nga landlord yakubira. Omwezi guwedde. Yagala innovatinga nnyumba eyo giveemu. Mama ebisirani. Ye muntu gw'osanga atambula ayogera yekka. Onwa bulaka. Ayina oluwumu mu kifuba gwo. Lwaki abakazi mulina empumu ennaku zino? Olumu lususe mbawala. Bukyafu. Butanaaba. Olinaaba n'oluwumu? Butanaaba. Abakazi tebaagala kunaaba. Abakazi tebanaaba. Bayiga wipes. Ayisaako mu nkwawa. Omukazi? Kati oyo omukyala nze nkusibirako nti amala n'ewiiki nga tanaabi. Nga mu mwana wa buwala. Gwe tolaba oluwumu. Jebbi olumu tekimu luzungu. Ring worm. Jebbi akamanyi. Akamanyi. Abadde omutesitinga. Ate ebisente. Ebisente si ring worm ekisente. Ekisente ring worm. Kankebere wano. Anaawe ring worm guno eluwumu. Ekisente oba kyekiri. Kanano ring worm. Lweluwumu. Kyeki. Olulabye? Ring worm kyekisente. Kyembagamba ring worm kyeki. Ring worm luno si luwumu. Oluwumu. Mukwano. Ono si luwumu, ono ring worm. Kyekisente. Kati kankulage wano. Omwaso adda ne jebbi. Nedda bannange. Oluwumu. In English. Jebbi muswati. Ring worm kyekisente. Bannange ring worm ye luwumu. Olaba? Gwe bakiyita? Nedda mukwano. Olaba bakiyita? Sima tine ya visikola. Kyonna kyekiri. Kyonna kyekiri. Mukwano kiki no. Ring worm kyekisente. Kyekisente. Kyovola beramba sekereje nedda. Kino sima kisoma. Nze mama tino kicho. Kicho. It's a fungal skin infection. Kwazo oliwa ayayi. Naye oyo omuwala agenda kola ati oluwumu nga talina na mmotoka kuba bagamba bakozesa break food. Kiki no oluwumu. Bagamba bakozesa break food. This is caused by a very common condition caused by overgrowth of skin is called malassezia. Tebaagala kunaaba. Kanano causes. Butanaaba bwe busookerako mu Uganda. Butanaaba abakazi banaabe. Ogenda katalanya alina oluwumu. Ani alina oluwumu g'omanyi? Ayasaamirira. Olina g'omanyi alina oluwumu. Ne bannange omukazi alina oluwumu. Agambye fungus caused by overgrowth of skin. Katulabe. Butanaaba. Obuwa obutanaaba kwebuli. Obutanaaba. Muno sula mu mabaala. Kiki no? N'okunywa omwenge. Singa kashira tekagulina olowooza. Nati y'anaaba kyekimuyamba. Munnange abawala tebanaaba. Abaana tebakyanaaba. Abaana tebaagala kunaaba. Nayo de Zubeda nga ne kasuku. Naga atajja tamanyi na kutawaaza.
Tamata atajja mutebesangule na bakaba wala n'omutuka ko ngawunye ekisu. Omuwala. Nze simusika nanga mwagaza ati. Mama. Olifa kumuwala nga alina oluwumu ngawunye. Olifa. Jabali abawala nga mukazi wange yamanyiza okuwunya obulungi. Linda woligwa ku Black Africa. Nga Black Africa awunya. Abakazi abaddugavu nga balina oluwumu. Si bonna mukwano. Si bonna ddia tugende mpola akamu abaddugavu bakufa. Ojja kugwa ku muwala omuddugavu nga alina oluwumu ojja kufa. Bange n'atajja tebesangula. Emabega. Mbw ate asangula za maaso omusajja. Tamanyi kwesangula abasajja. Yeyo infection. Tamanyi nti ne infection je. Toli musale, tomanyi kwesangula. Nalyoka atula mu taxi. Omusajja tali musale. Yabanyankole. Ekibeera. Ashi si musale. Yenna. Wamulaba otya. Si musale. Katwala otya musale. Wala otya munoti si musale. Ashi toli musale gwa omusajja omukulu. Toli musale. Jebi gwe bakusala. Weyambule tulabe. Lwaki owanika enkwawo? Bakusala. Banne bajja kusala njja kutwala bakusale. Nso okutwala ne bakusala. Jebi toli musale. Ashiri lwaki ne bakusala? Ogenda lwala infection. Omuvubuka omuto omulungi si musale. Mulungi nga si musale. Oliko ekikuta. Ashiri jangu tulabe. Nze ne bwenkwatako kukazisobola okumenya. You can tell. Amanye jangu jenyaka kase. Jangu tukongere kulisiya bajja. Tukakasi bajja si musale. Nashigula bwe yagamba. Kozo aga bajja n'ekikuta. Nashigula bwe yagamba. Bajja green mirrors. Tokijukira byebi. Mbo mukulu si musale. Banange obeerawo otya nga toli musale. Banange. Ze infection chobola abakwata. N'abasajja muyigo okuna banne abasajja tebesangula nga bazza maaso tamanyi kwesangula. Bazza maaso infection. Ate wamala okwesangula kozesa amazzi. Amazzi bamanyi gaffe bakazi. Nedda n'abasajja. N'abakazi obalaba. Omukazi asobola ogenda nakozesa toyi n'akakozesa amazzi. Omukazi. Bosanga nga bawunya yiye. Goli kwa ku Black Africa. Black ani? Black Africa. Black Africa yali. Tumanyi Black Africa fe bakyala baddugavu. Tomanyi kunaaba. Tewesangula. Akampulidde kambo Black Africa. Nga teyesangula alina oluwumu awunya. Omukazi nesi buli mukazi Black Africa mbu alina oluwumu. Ati bakazi abaddugavu tetwemanyi kweyonja. Tetumanyi. Batona abamanyi. Ate tuna bagamba nti mweyonja. Omwana n'aguba ebbeere wansi. Abaana bagubya amabeere mu kibuga. Mama obanga N'agira ebbeere ng'eno n'akutte kone mulongoosa amabeere. Amabeere mbankebera amabeere. Okebera gati. N'okebera omwana ebbeere nga lituuyanye. Baba bazirise. Noli swamboard. Omwana nga alina ebbeere nga liringa mwanzo gamba osoma geography. Banyamuyonja amabeere. Namukasa woba onaaba ebbeere likuute omusajja yonka ebbeere nga liwunya bulungi baotayonka bbeere tayisa mukamwa aye namwe olina ebbeere baotayonka bbeere nga fala mama nzolanze omukazi anyonto enywanto akola bwaki akalimi n'akayisaako bwati mugamba iwe katinido kanido kayogati kaweweera abakanya amata ojjukira ddala omukwano gwa maama katuli ku focus kumanya amazzi agookya ofuna amazzi agookya gasebbali akunya kuliko amazzi agookya nojjukira omukwano gwa maama ogwa maama ne bambi bakazi muyonje amabeere bakazi mweyonje mulere n'abasajja omusajja mulere tetulinga baana sajja muweeke mulere bwambala onaaba musituleko muweeke omusajja bigawe bakwata omusajja kyabwoba wajja kufumba kirereko onootolwa abakyala lulinga kuzaala bwatula omugambe nkuweekeko mukuba ebbega funa engozi omuweeke omusajja mami jamkani mwe muddaawo ampeekeko abeerawo omugambe daddi tuulaawo nkukute ku bigere omukute ku bigere omusala enjala omusajja
Kati abana oza musajja ayagala kimunna mukasa kumbe Namukasa amuwe kati abana bayiza akantu akapya kasomera ga don't go first come here naloka ko basawati mu kifuba abana bekangola mumanyi abana amanyi love sibinyombo omusajja amaze ate nagweri na don't go first stay here nakuwamba ati n'olyoko olya looni nange naye mwane mubeeranga temuli romantic wadde musajja muweeke musajja mukolere ebintu omusajja mushevinge mugere kyusa akabina toshevinga bawo kabina mama ajja kushaving akushaving omusajja mukyusa omukazi mukyusa bwoshe bina naga kunamamu omuntu bwakula obwoya bukyama kati omusajja bwakyuka bwa mote mwemwa mama ajja kumwa tetugasuka wano ekimala kubuuza Namukasa ekimala akuweekeko amanyo bika nankwata mu mutwe bwati ataawo nekati abana bayiza akantu ako first don't go first come here sigala mu kifuba totagenda mangu ate abeerewo nega bawa akunona ebbeere va mu bintu by'abafumbo bakunonako mu matu oyagala atwale wax Namukasa kalongoosa matu atwale wax nze nga mpoomerwa okutu ati gwe byewomera si byawo abasajja muli banja nze njagala nnyo okutu omukazi nga mpadde omunyanyoka njagala okunnona mu kutu nayo kafuiramu omukka ogubuguma ogwo n'olyoka okuba awo ne bakwata ku zi oliyo otandika oti tokulaba inogize bwoti noloka efumu kazina mama ajja wetegeke wayafunyako efumu yalikuba ku bbeere fumu liveni panye yamba bye punch nga lijja Museveni ku buyinza ngali kambwe naye buli musajja alina byayagala mulimu omusajja mulimu byoyagala nkuwange tabyagala mulimu byenjagala abasajja twagala nnyo tunuuna amabeere abasajja twagala tunuuna amabeere no tunuuna mu matu otuyonka mu matu nofamba okyaka tonuuna nnyo no kissinga kuno noleme olulimi French kiss nga onywe kiss using the tongue tukyagala nnyo abasajja oba okiwulira nkitadde mu mutwe ne wano omusajja munnawa nombulago omusajja munnyako nombulago waneeno nkitadde mu mutwe kojja Shalom waneeno wano we tutandikira wano otandikira omusajja omuvaano bwoti n'omukka n'omujja ku nipo paka kusema ne kwikironi n'omukwata ne kwikironi mutuuka mwagala nnyo kwikironi ne kwasa omwana akununa mu kwikironi omusajja n'agira omwana akununa boros n'ofuna kwasa nga kankuteereko no, you deserve everything in this world. Pini erete n'omwana pini. Nebyo ngambye mbitadde mu nkola. Tajja munugire nawe omwe ku bbeere muge kati we wakunyumira akugambewo akuwulira wavaka audio wavaka avazi oya akayimba babulago avazi oya paka mu kkoma mama naye tazirakika ano yabulamu ssente obadde Shalom 256 alinga oli omusajja gwe nalina ow'Ebungereza omukere mukazi we yali bw'ati alinga kasale nnyo nga wamawanga matabike tomanyi obajja lwaki akazi balina embuto baba bazaalako ndowooza figaye eri complicated nga relationship ya Namukasa musule bulungi mweraba